Abalungi bebasinga obungi Ababi. Abalungi abatulaba ku DreamTV, BTV namwe abatuuliza ku Impact FM twesimye okubana mmwe nate olunaku olwaleero mu programu yaffe Abalungi bebasinga obungi Ababi. Amannya nze Nalumaga Sandra nga ndi n'omwami Alex Mukulu n'omukyala Aidah Nakuya Mpalanyi. Ero tayiteka kwa bajja kutta. Programu yaffe yayita twasembayo twogera ku communication. Ne leero wetuze awo wenyine kwa twayite tunaba kuji mulungula bulungi kujibategeeza. Mwai Mukulu woina kyo lyogamba omukyala Aidah Nakuya nga naye akuwakanya Aidah Nakuya gwo kijjukira? Nali ngamba nti wetuba twogerezeganya ku communication tulina kimanya nti entegeeragana oba okwogerezeganya byawukana okusinziira ku muntu wakitutte. Kale olira bigambo by'yogedde. Olira mbwe entegeeraga ki? Entegeeragana okutegeeragana n'empuliziganya. Ebyo ebigambo bibiri byanjawulo bitegeeza birala nnyo. Okutegeeragana okuwuliziganya anti kale obulungi okutegeeragana kirala n'okuwulizaganya kirala. Anti okuwuliziganya okulungi kuleeta entegeeragana ennungi. Nedda not necessarily. Yeah, oyinza okuba nga owuliriza omuntu naye nga temutegeeragana. Kyekyo nyongeddeko ekintu okulungi. Okutegeeragana okulungi. Okuwuliziganya obulungi kireeta entegeeragana ennungi. Okutegeeragana obulungi. Sikikiriza. Nze sikikiriza. Mukulu effective communication kyeki kugwe. Kwe kugamba omuntu nti tuula wansi n'atuula. Effective communication kyekimutuuza. Kubanga ategedde lwaki mugamba atuule. Kati akuwuliriza omugambye mwogerezeganyiza ne mutegeeragana era mu kutegeeragana okutegeera kye kireese okutuula. Kati bw'aba omusibe nga kimukakatako okubanga akola kyoyogedde. Yes. Namugati we kachini. Era aba ategedde nti ndi musibe enyi n'okutuula. Tetutegeeragana. Kati nga bino bye baakubya banno. Kutegeeragana. Oli agamba gwe oba obutategeeragana kye kyaleeta kibooko. Communication weeri. Communicate nze nti tuula wansi. Buganda nakuba n'oluyo otegeerere ddala tekitegeeza nti mutegeeraganye. Naye ng'ate omuwuliriza. Era n'okikola kyayagala. Mukulu. Ku kyannupu tekwabaddewo okukwogerezeganya. Kwabaddewo. Okwogerezeganya gwe gwabadde omuggo. Olaba nti omuggo guŋŋamba kutuula. Anti it is a mean of communication nayo. Wabanga yagala kukuwotegeere. N'omuggo kwogerezeganya. Kyajja okukola. Baawo takkubangako. Sola muwayiriza n'oluyita lugalulangako. Kaakati naalugalulemu lumu oyige. Mukyala abakyala bw'otamukuba tamanya nti omwagala. Alugalulemu oyige. Ajja kulugalulamu oyige. Ekyo si kitundutundu ku nze mwami Mpalanyi ekyo mukwano gwange kwagala nnyo tukikola. Communication eyinza okuba nga okwogera n'omuntu oba okwogeraganya n'omuntu ayinza okuwuliriza naye nga temutegeeragana. Abazungu bakita agreeing to disagree. Yeah. Tuba ku agreeing to disagree era nga tuli mu kwogerezeganya. Mukulu waliwo ebintu ebifuga eggwanga Uganda and kye bayita opinions mu mbeera eya bulijjo byandibadde ebirowoozo ebiva mu bantu. Naye mu Uganda tulina ekintu kye tuyita published opinion. Era nga published opinion eyo kati yekola public opinion. But the public opinion does not affect the published opinion. Simanyi oba ntegeerekese. Totegeerekeka. Sitegeerekese. Published opinion bye byolaba ebifulumizibwa mu mawulire. Ebifulumizibwa ku zi radio. Ebifulumizibwa ku mitimbagano. Public opinion kye kino ekiva mu bantu amawulire galyoke gakifulumye. Tuli ffenna nti abantu kino kye bagambye amawulire ne gakifulumya. Naye mu Uganda tuli mu mbeera nga amawulire kye gafulumizza abantu kye basinziirako
okuleeta opinion yaabwe yet ekiba mu bantu amawulire gekiina okufulumya yawula opinion omanyi oluzungu luno bannange mulemeddwa ogera nnyo dubatabula opinion ne commentary bintu bibiri byanjawulo opinion ekintu mba nkikkiririzaamu comment nga bwe bagamba ku media social media tekako comment ki comment is an opinion nedda not necessarily nkugambye opinion mba nkikkiriza owulidde as an individual kyosupportinga kiri kyogenda okucommentingako comment nyinza okugamba nti oyinza okungamba nti like me oba simanyi put their comment nengamba nti that was good that is your opinion, it was yes. good Mulanaga that is bad it's a comment but that comment is your opinion ne that good je gambians nga not necessarily nti nkikkiriza nti ddala ebadde kigulu just being polite to you owulidde kubanga buli omu kyali awo ku social media people trying to be polite with each other especially those they know abo batamanyi bavuma bavume owulidde so opinion yange nteeka okubanga njikiriza ng'omuntu oyinza okubanga ntuufu nga si ntuufu naye nga njikola ki njikiririza and I stand with it kyenvudde nkugamba mukulu nga ndeete ekyokulabirako ekyo nja kuwa ekyokulabirako kaŋŋambe era ekyakaluke kawempe abantu abasinga mu ggwanga tebarespondinga olw'ekyo kye baalaba naye barespondinga olw'ekyo amawulire kye gaafulumya waliwo abaalaba era kati ffe abamu abawulira obuwulizi tumanyi nti waliwo abaalaba yabba muzeeyi akalulu kuba kyekyafuluma mawulire kati owulidde opinion ya Sandra yakkiriza nti Nuupu mu kawempe eyo opinion ye amawulire gawandiikira ddala kati ye Sandra ekikye ha opinion ekirina okuwandiikibwa mu mawulire kyeki jimubuuze sijja gikuwa because sigimanyi saakagoberera akalulu naye ate ye ekyali mu mawulire kye baatuwa kigamba nti Nuupu yabbye akalulu ka yero kyekyo kyennyininyini kye nabadde ntegeeza nti published opinion is influencing public opinion instead of the public opinion being an influencer. Byogere mu Luganda ebyo bifulumiziddwa mu mawulire abantu bye batutte era bye balowooza nti bye bituufu okusinga ate bo okuwa ebituufu amawulire ga bifulumye ani ataawa amawulire bituufu abamawulire baaliwo beerabirako era ne babifulumya nga bye bituufu sawokawoka ekyo tukirese nga kyakulabirako naye ebintu bizze bibeerawo nga bingi nnyo nnyo ekitali ekyo kyokka nti olwaliro ogenda ku social media osange nga bafunye omusajja omukubi w'ebikonde nga bamutaddeko omutwe gwa Bobi Wine nga bafunye n'omusajja omukubi w'ebikonde omulala bamutaddeko omutwe gwani gwa Museveni kati Museveni ne Bobi Wine bali mu ringi olabe nga buli wotuwa ku stage ya boda wano mu kibuga Kampala abantu bonna bali ku ekyo nti wabula baba Bobi Wine yakubye Museveni ebikonde nga eyo opinion eri published eri created just naye nga mu public yerese discussion influencing n'entegera ya public lwaki oyita kiri kye bataddemu ekyokukuba ebikondo lwaki okiyita opinion anti eyakitonzeewo eyakikoze eyo propaganda oyo propaganda gwe yakoze ayina abadde ayina communication yakola eyo advertisement balanga Kyagulanyi nti akobe Museveni owulidde oyo agenda ndala mukulu era kyekiri kyenkugambye opinion yandibadde nti abakubi b'ebikonde balungi oba babi kyetulimu ekyo eri wansi gye tuli kyekiri kyenagambye okuba ebikonde kibi oba kirungi tetuli ku Museveni bamukubye Bobi Wine yamukubye no that's propaganda kyekiri kyenkugambye nti okutegeeragana okulungi tulina okumanya nti buli abantu ab'enjawulo bafuna obubaka obuweereddwa mu ngeri ey'enjawulo oba babuvuunula mulala sitegeera byoyogera njagala ntegeera ekyoyogera naye sikitegeera
To effectively communicate, you must understand that different yogera Luganda kasoka nchogera mu luzungu kiyinza okuleetera okutegeeragana okwenjawulo kubanga mu Luganda soko kyogere mu Luganda tukize okutegeeragana okulungi tulina okutegeera oba okumanya nti abantu ab'enjawulo balaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo era ne babitafuta oba ne babivuunula bulala. Yes. Okusinziira ng'oli wakikoze eki? What is wrong with that? Nenkuleetera ekigambo ekigamba nti lwaki tubeera kati mu era nga published opinion yafuuka public opinion. Yet initially the published opinion was just a minor dish of the public opinion. Ulidiza ekintu wekubye eddendo wagambye public opinion ly'eddoboozi ly'abantu lye batwala mu mawulire. Nedda opinion z'abantu ze batwala mu mawulire ne zifuuka published opinions. Kati amawulire ge gatuula eri ne gateekawo ekintu abantu ne batandika okidiscussingako. Naye amawulire gawandiika bisobo oba bituufu? Nkuwadde ekyokulabirako ekyabasajja kati gwe nziraamu ekibuuzo. Amawulire gawandiika bituufu oba bisobo? Kisinziira mawulire ki? Kati mawulire ki gwe gomanya gawandiika ekituufu? Bawa amagezi abatulamu nti musome mawulire gundi ge gawandiika ekituufu gali gawandiika bisobo. Kati mu mbeera TV ne BTV ne Impact Radio mwesige amawulire ga DreamTV n'amawulire ga Impact Radio. Amawulire ga DreamTV sigali published. Si publication. Gabeera ki? Broadcast. Gali broadcast. Yeah. Naye nga so omuntu asobola okukiwandika n'agamba kino kiwuliddeko. You published opinion gy'oliko. So basigaleko ani publication ki? Abantu gyobawa amagezi babe basigaleko nga yeyogera amazima. Kubanga bino ebyokwogera okubuzaabuza abantu. Buli omu engeri gy'ategeera ekintu mu ngeri y'enjawulo. Kidependinga. Awo buli omu saagala nnyo kigambo ekyo kudependinga nkugambye. Gwe yogera amawulire kigomanya agogera amazima wano agali published nti visioni bukedde ani. Leero gajja kwogera amazima ogeesibeko enkya gogera obulimba. Owulidde kubanga oli mu paradox. Kiri kikansolinga ekirala ogambye gwogera bisobo nkugambye yogera agogera ebituufu. Anti omuntu nnyinza omugamba ayinza okwogera amazima ate enkya ne googera ebitali. Anti n'abamawulire si b'ensimbu bakyukakyuka. Kankubuulire ow'amawulire takyukakyuka. Ow'amawulire ayitha reporting ekintu nga bwe kibadde oba ayinza okukyanalyzinga. Editor yakikyusaamu. Ate editor ate naye mulala. Owulidde editor akisensaringa. Naye ono editor anoonya ekitali kituufu ekitali mu interest ya lupapula oba bantu abagenda okusoma kiki n'akijjamu. Okiraba? Therefore bannamawulire bareportinga ekintu ekibaddewo era mulimu gw'aba editors okugjamu obulimba alekemu ekituufu oba ddala ekyabadde. Mukulu nga tugenda ate n'okukkiriza nti radio ffe twakola naffe tumanyi nti radio bweyogera ge mazima. Owulidde? So tekisandise kaakati kyava dda nti abantu boogera ku ebyogerwa ku radio abantu babitwala nga ge mazima. Ne mu mawulire nga basomye ebintu babitwala nti kiki ge mazima. Kaakati olwaleero waliwo abatwala media eyo social media nga amazima era nga boko bajja era nga tamanyi na kumanya nti bayinza okuteeka omutwe ku muntu nga mukubi wa bikonde ne bateekako omutwe gwa Bobi Wine nga ebyo tabimanyi byonna tabimanyi nako yalaba bulabi kiki kifaananyi ekyo kituufu nnyo. Kati yamanya nti ddala Bobi Wine yakubyani mu 7 naye nga ekintu kigatte bugasi okitegeera. So babigattanga tulaba nti tubadde kitambula ekya kati okumuyigiriza nti essimu teyogera kituufu ojja kulwawo. Okikola otya? Kati ffe tusobola tubayigiriza okusengejja bye balaba kubanga information oba gulawo program ku maradio nga bagiyita how to use a mobile phone, how to know the fake and the unfake in a mobile phone from a mobile phone.
gulawo programs ezo mukulu okozesa keno okusomesako abantu akatono tuyinza obutakimala programu eno netusomesako abantu katono tuyinza obutakimalayo eno programu y'abantu abalungi bebasinga ababi obungi anti ekitegeeza abalungi bebakozesa obulungi ababi era babikozesa bubi not necessarily waliwo atamanyi kyokka ekifulumizibwa ababi nekirabibwa abalungi abangi ebyo byonna olina okubyogera ng'obikakasa otherwise tujja kubuzaabuza abantu waliwo yaŋŋamba nti words are free but it's how you use them obikakasa nti ababi abalungi be basinga okulaba ebyababi be bafulumiza nsendawo abantu oluusi baba bangi nnyo abalaba ebintu ebitagasa abantu abasinga obungi mu nsi wano mu Uganda mu tebalina luuyi luli awo era tababifaako bali apolitiko ebyobufuzi tebabifaako nnyo tebafa kwani ali wana ali wali obufunze balinga nze mukulu ekintu kya politics nagamba kigazi buli wokyogerako nti tebabifaako kulabira ddala nga gyontwala onziza mu discussion yengazi kubanga babifaako nga kulonda kusembedde ebyaki ebyobufuzi nedda tebategeera butegeezi nti obulamu bwa bulijjo bebatambuliramu ekyo tekimataringa kasita abanga atambule oba omwagazi aki atambule tabimanyi kati omwagazi aki kati ye kyalowooza nti ebyobufuzi communication yona nemutegeeza nti ebyobufuzi gwe mwaka gwa 2026 mwaka gwa byabufuzi tamanyi nti emyaka gyonna abadde atambulira mu byabufuzi mwatandise dda okubategeeza nti babadde batambulira mu byabufuzi namiggu kati singa by-election yekawempe teyabaddeyo bandi badde tebatageera eki by-election yekawempe singa teyabaddeyo bandi badde tebategeera singa Segirinya teyafa singa tulinda bulinzi 26 kati gwolooza bategedde olw'okuba kawempe yabaddeyo abamu tebategedde tewali naye ategedde nange kenyini saategedde ate mukulu ate nga ntegeera ntya ate oli abaga nti awangudde ate ne batuga nti atabbye obululu ate oli ne bagamba nti ate bano babakubi nti ate amagye gazze nti ate ne poliisi nejja kakati eyo nze nyinza ntyo bitegeera ebyo mu 2011 we bagamba nti Besigye asinze Museveni kyalemesa Museveni okulayira kuwa pulezidenti kati okibuuza lwaki ombuuza ekibuuzo ng'ekyo nkikubuuza kubanga it was communicated but amidst that communication an action took place ki ekyacommunicatingibwa kyalagibwa mu declaration forms ez'enjawulo nti Besigye nti we bagatta Besigye asinze President Museveni obululu era omusango ne gugenda mu kooti naye mu maseekati g'omusango okubanga gukyali mu kooti ate oli ne bamulangirira was that contradiction of communication oba nze simanyi nze seetaba mu buvuyo nagamba sirimu bintu byakavuyo ng'ebyo kekaliwa ebyo ebya politics nze nange sibitegeera ate mbw ate obululu ate kyagala nakuga nti nze ndi above sirevu obuvuyo bwa politics sibuliimu oli mu buliwa mukulu sibuliimu nze I am from the headquarters naye obwo bwonna si buvuyo nze sirimu kavuyo sirimu ebyo bya DP UPC NDP simanyi biki ebyo ewulidde siyinza kwegatta mu bintu ng'ebyo ebirimu omululu ebirimu okulimba ebirimu embooku ebirimu okudduka ebirimu okukola ki ebirimu okuvumagana wambuuza omuntu asinga emisinde ng'alabye eddenja mpaayo ggwe yes kubanga wangamba nti gwe ekisooka okweyimirira mu bintu byonna ng'olina once your communication senses sense something bad oddukirawo misinde cowards live longer kubanga nwanyisa kudduka fighting skill yes gye developing eyo nwanyisa kudduka omulala lwanyisa bikonde bye byennyini ne bakubagana nze sirimu sirukunkubira awo wowe odduka n'omenyeka n'ogwa wansi ngera yeeyolayola ng'ayongerayo neeyongerayo oba omanya nti ekisooka kiganya kati katwekubire wano ku mugulu w'omulema kankubuulire nze nagamba ennyonyi ekuba ey'Amerika ekuba mu lutalo mu kudduka kibe era olugira bati toddayigirabako ekitegeeza nti okudduka kintu kikulu nnyo mu lutalo
oteeka okuba nga olina emisinde miyitirivu n'okuba n'obulawo oba ogenda kuba ddi ng'oli ozekeza mu buto bwakubanga munnejjinja misinde paka wammwe bagenda okulopa ng'oli mu nju ng'oli waka nga bakubuuza ng'ogamba omwana ali wano olidde okudduka kintu kikulu nnyo naye otyanga omuntu aga nti kale enkuba ng'ali awo agamba omuntu omulala nti kale enkuba ate ng'osobola okugamba nkuba ng'odduka misinde anti wuliriza waliyo abakugamba bwe bato naye enkuba abakusobola n'ayimirira awo nti kale enkuba ate bw'omukuba naga nti anzise akati oyo walaga ati bane mu munzigyeko simutta abali mu mode of communication ki era gwomanyi gwe weesibye governance gwe gyokkiririzaamu gyoyagala how effectively could a proper government communicate to its people? By knowing what they need. The government should know what people need. So people have to communicate to the government first. Bundi chetwaita governance, chetwaita institutions. Institutions weziri. Government okuva kwero C1 kutuuka kwero C5 kutuuka kusimanyi DC RDC minister. Abo bonna n'ogamba nti abo bonna tebamanyi bantu kye beetaaga. Anti bayinza okubanga bamanyi abantu abamu bamanyi abantu kye beetaaga naye masekati awo ne wabaawo ekigwamu nga balina okuwayaringa back. Anti bebabi abali wakati awo. Oba ne bamanya government ne manya abantu kye beetaaga. Payipu bw'ebaamu ekizibikidde amazzi tegatambula bulungi. Kituufu. Gasobola ovaago ne gakoma wakati awo. Okitegeera. Yes. Gaddayo waggulu. Yes. Kati ani azibikira payipu eno etwalira abantu bye beetaaga obejja mu bantu bye beetaaga okubitwalira gavumenti ani abizibikira kati abo be babi goyina okujjawo abalungi basobola ofuna bye beetaaga bali omu bazibikidde amazzi bayibuli ekugamba nti tebayingira ggulu n'abaagala okuliyingira tebabakkiriza. Mukulu oyogedde ekintu n'ogamba tugenda mu mwaka ogw'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Either tulonda abakulembeze abalungi abanaakolera abantu oba ababi abanabba abaki abantu. Kino kye tukola twogerezeganya eri bantu. Tulina kye twagala abantu bategeere. Tewali kye mujja kutegeera mangu. Nze nagamba waliwo kye tuyita okukula. Kati ng'ekintu kino kyakawempe abantu bagamba mbu ani yawangudde gwe Nalukoola kanso Lukoola si ye yawangudde. Ate nga lwaki si ye yawangudde nga yafuna obululu mutwalo gumu mu kasanvu. Democracy ye yawangudde. Okay. Akazannyo ke tutalina. Okay. Nga eggwanga nga abafuzi baffe tebalina democracy. Ekyabadde ekawempe kikulaga how democracy can defeat tyranny in any given state. So abantu baleme nnyo okucelebratinga nti Nalukoola yakoze eki. It's democracy that won. Democracy yawangudde and that's what we need. Democracy okuuma obululu obulungi. Kyogamba mukulu. Okukuuma buli kimu obulungi. Okulonda okw'obwesimbu n'okulangirirwa nga ddala alangiriddwa yakoze eki ye democracy. Singa obululu babukuuma bulungi abantu ne balonda abantu bajja ne babakunga bulungi ne bajja ne balonda bulungi era ne babukuuma bulungi ne baleeta DR forms nga nnungi naye nga ne balangirira Nambi owa NRM Nambi Farida oba ne balangira Kasachya owa DP nti yawangudde. Could that still be democracy oba democracy abeerawo nga wanupu yawangudde? No, ate kati ebyoleese byakina. Anti ndaba ng'okireese kubanga Nalukoola yeyawangudde. Sinagamba nti olw'okubanga nupu yawangudde therefore democracy yawangudde. Newe yandibadde Nambi nga yawangudde. Yandibadde democracy. Nga wangudde mu bintu ebituufu ebitali byakubba bulu ebitali byakuba bantu kubanga era kati abeNRM ekitegeeza bo nabo tebalaba si bituufu so democracy taliiyo bo balaba nti Nalukoola yababbye akalulu kyenkugamba kale nti tugambe democracy yabbiddwa
democracy yeyawangudde ate atyanga n'abainarem bemulugunya ebituufu bagende mu kooti democracy yeyawangudde democratically bagende mu kooti bemulugunya era bagambye bagende ye democracy yeyawangudde yes ate waliwo abayimulugunya democratically bagende mu kooti bawoze bwe banaagusinga baddemu balonde watyanga ne kooti erangiridde birala ebitali bituufu kakati awo eyo teba kooti kiba kirala yes kakati guli ku bintu ebibi byolowoolezaamu ndowooza wabonaabona abalungi bwe basinga nedda si bibi byenowoolezaamu kubanga maaso ga Nambi kooti werangira nti Nambi wawangula Kawempe North kiba kirungi eri sayidi ya Nambi werangira nti bw'abaddala ye kiba kibi ku sayidi ya Nambi kati gwe wakanya okuwangula kwa Nalukoola nze nti obululu numbers ngoberedde kiri kye nagambye published opinion kati baabaza obululu bakugambye batya nti Nalukoola yafuna obululu 1,700 ate kati otwala otya publicity gundi opinion Nambi alina 8 bebamanyi bwe batera kati oli yawangudde 1,800 oli 8 oluvu anti bakulaga nti ogumu 8 sitegabadde mazima waliwo wabadde obulimbalimba awo bani anti nkugaye bagende kakati muki mu kooti yes atulinde kooti esalewo naye batandise dde okwekuba endobo nti ate tebagendayo bamanyi naye nze gambye democracy yeyawangudde ate democracy bwenetandika okuwangula wano tujja kufuna emirembe kizibu si kizibu waliwo wetawangula nga newewangula yawasigala tewangudde ebyo gwobimanyi ensi tejja kubeera mu bantu nga mmwe paka mu 2011 yes kati democracy yawangula naye netolowooza nti ne mu 2005 nga tuli bwe tuti awatandise okumpa ku ssuubi abantu mujja kuvaawo mu Ababi mujja kuvaawo baliwo abakkiririza mu ebyo olyabya obululu ate siri mubi kale kati Ababi bajja kufa baveewo bonna bagende abalungi bazaalibwe abalungi banaatusangawo democracy bwewangula tuba twesiimye kuba bwe kinaatandika bwe kityo democracy tuve mu personalities kakati abantu bonna batwala personality Nalukoola batwala Nalukoola Nambi simanyi naani omulala personalities so nga tebeerabidde nti awo wakati awo weewali kyetwagalira ddala ekinyuso ekyawangudde democracy so si personalities kakati mwe muli ku personalities abasinga bali ku bibiina tuli ku muhoozi sina bibiina bali ku red yellow blue bali ku personalities ne mu bibiina bali ku personalities ali mu DP naye ali wa Muliati simanyi oba ali wa Mao simanyi ali wani naye nga ate ali muki n'ebibiina si bye bali ku bantu kisoboka naye nze nkubuulira engeri akalulu gye kabaddemu kyekakwatibwamu okulwana na biki n'engeri gye kabaliddwamu ne gye kwakakuumiddwamu yeeyo democracy gye twandyagadde singa zino mamba tezabaddemu kyemadde ngenda okugamba nti ekitegeeza democracy yabadde mulungi yalabisibwa yadde nga mwabaddemu okukubwa ya democracy at the end of the day ya triumphinze n'ebizibu byonna ebyabaddewo yabiyiseeko bwe bityo zungulwa muntu lwawangudde masekati mu busambattuko twesimye okuba namwe abatulaba ku DreamTV BTV n'abatuwuliriza ku Impact FM tusisinkane olundi